kugamba laavu ngezze eziba buli kimu. Omuntu omukulu myaka 4 myaka 5 asobola okudda obuto nga n'ekyomugamba batakyakiwulira kubanga laavu ebeera weeri ngezze emuzibye amaaso emuzibye n'amatu. Ekyo bayita obudde bwa laavu. Nze Sula Ssenyonga. Bokati TV neera mbaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Mwebale kubeera nga ate mutambula naffe bulungi nnyo. Mwebale kusubscribinga, kulikinga n'okufollowinga emikutu gyaffe gyonna gye tubeerako. Bokati TV 256 eyo TikTok channel yange kwe tubeera era nga tutambula bulungi nnyo. Mwebale kubeera mpozi nga ate mufollowinga. Nabagambye TikTok eri tugere nga tugigendako lwa nsonga nti eri enkadde gye mbadde mumanyi olwedde bagihakingamu ne bagiblockinga. So tuddamu kuzimba buto ndala. Olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga twogera ku hashtag obudde. Obudde bwaki? Obudde bwa love. Obudde obw'omukwano. Obudde obw'amapenzi. Obudde obw'okwagalwa. Obudde obw'orukundo. Kisinziro kiyita ki? Obudde bwa love bubaawo. Love ngezze eziba buli kimu. Kino nkikugamba. Love ngezze eziba buli kimu. Omuntu omukulu myaka 4 myaka 5 asobola okudda obuto nga n'ekyomugamba batakyakiwulira kubanga love ebeera weeri ngezze emuzibye amaaso emuzibye n'amatu. Ekyo bayita obudde bwa love. Nze Sula Ssenyonga. Tutambula bwe tutyo mujjagera mukitegera butegeezi mu bwongo bwammwe muteekemu obudde nti akaseera bwe kaba katuuse nga ka laavu ka rukundo ka mapenzi ka mukwano bajja kukwagala naawe weewuunye. Bajja kukwagala naawe weewuunye mbutuufu obutandike n'okwebuuza ebibuuzo nti wali ludda wa? Ndaba abaana nga bawoza wali luddawo okundekera abayaye ne bankwagula. It is a two-way love. Njogera ku musajja n'omukyala. Naffe abasajja gye tuli nga tubadde waawo naye nga abakyala batukwabula bukwabuzi ne badduka ne bagenda. Ekiseera ne kituuka n'ofuna omuntu omutuufu n'ogamba naye mazima ddala ono omuntu abaddengawo ebiseera byonna. Kitegeeza nti obudde obw'okufuna omuntu omutuufu bubadde tebunnatuuka. Tuli ku hashtag obudde bwa love. Kitegeeza omuntu omutuufu abadde tannatuuka. Naye omuntu omutuufu kasita atuuka ajja n'ebisaanyizo byonna ng'olaba yalina future yo yonna nga buli kimu akirina kye weetaaga. Abantu abasinga babeera ne requirements nyingi nnyo oluusi nga kizitu driving into the future. Waliwo oli ajja alina love mulungi alabika bulungi ali sweet. Bwe ntegeeza sweet mba mukitegeera nga ali sweet mu buliri ate nga alina ssente. Oba ayinza okuba nga ssente z'alina si ze nnyingi but ng'asobola okubeera nga facilitatinga ebyetaago byo w'omwetwagidde mu bizibu byonna ng'asobola okubeera nga waali era ng'akuyamba mu buli kimu. Olwo kitegeeza obudde obw'okufuna omuntu akwagala bubeera butuuse. Mu bulamu buno tutera nnyo okubeera nga twagala nnyo okufuna abantu abatwagala. Nga twagala nnyo abo abatwagala. Era bwe kyandibadde nti wandibadde onoonya nnyo omuntu akwagala than gwe gw'oyagala. Ate laavu yaffe eri birundi ebiri nti omukyala omukwana laavu ye neetandikirawo 180. Nze omusajja yange ebeera yakusindika eba erinnya bulinnya 1%, 2% paka leetuuka. Ate eky'omukisa omubi nti eba etuuka mu 5 ey'omukyala ng'atekkirira. Ey'omukyala ng'atekkirira. Kati bwe ziba zisinkanye mu 50% wewoolabira bagamba nti abo balina obufumbo buli stable. Abadde ayambuka n'atuuka mu 50. Oli abadde akkirira n'atuuka mu 50.
balina obufumbo obuli stable oba nfuna #obudde bwa love bwe buba butuuse yagala omuntu wo towuliriza bigambo olw'ensonga ne bw'onoobiwuliriza oba tokyasobola kurivaasinga kye wasalawo mu mutima gwo. Mbalabye bangi abasinga bawoza bannange laavu eringa alinga omuwala yakagenda mu adolescent, omulenzi alinga yakagenda mu adolescent tabulirana ng'omuntu bamubuulira nti omuntu gw'oliko mukyamu oba ekintu ky'okoze kikyamu oba omuntu ABCD aba takyawulira kubanga aba ali mu laavu. Mumuleke abere mu laavu ye kubanga bwe budde bwe. Mumuleke exercisinge embeera yonna. Tulabanye abaana abatolose abeewagudde abaana kasita batuuka mu myaka 16 17 paka nga 20 babeera unruly. Naddala abaana abawala baba bawulira beetaaga abantu oli awulira yeetaaga omulenzi we omufuna abasinga badduka n'ewaka. Bw'aba kuyamye n'atadduka waka muleke tobaako ky'omukubira. Bw'aba kuyamye n'asigala mu ssomero tobaako ky'omukubira muleke kubanga ke kaseera kaako okwagala alina gw'ayagala alina omulenzi we gw'ayagala. Ekiseera kigenda kutuuka aneutralizing astabilizing aliving a mature life. Tusisinkana abantu nga gw'olaba mu future yo ne bakugamba nti munange omuntu oyo no sitaliwa ne banoga ebyo bigambo by'abantu. Nosanga n'omuntu oli ng'ebintu bwe babimugambye bw'abizaayo bantuza ne bagamba nno sula omukazi gw'oliko naali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Tubeera mu mukwano nga mugamba munange no bangambye oli bw'oti ne bw'oti ne bw'oti gundi no ye yabiŋŋambye oba ontegeera. Eyo time ya laavu eyawudde abantu bangi nnyo ku mikwano gyabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe. Neera nga bw'omanyi nti buli ekitandika kibaako enkomerero. Bw'oba oyagala muntu wo mwagale to the fullest naye akwagale to the fullest. As long as naye akwagala. Bw'aba takwagala to the fullest tomuwa mutima gwo. Ne bw'aba akwagala gumuwe. Oba ontegeera bw'aba akwagala gumuwe kubanga bw'otaagumuwe wajja beerawo ng'ebintu ebikwatagana. Ne bw'onaagumuwa oba oli awo naye ajja kuzuukuka agambe omuntu ono anjagala nange kamwagale. But akaseera ka laavu bwe kaba nga kazze weeyagalire muntu wo. Weeyagalire muntu wo oba omuweeka oba omukomba mu matu oba okola ki keka akaseera ka laavu gimuwe mwagale. Era bw'abanga akwagala naye mwagale. Bw'abanga akwagala gwe nga tomwagala don't waste his time, don't waste her time. Mute agende lwa nsonga kijja muluma nnyo ng'akumaliddeko obudde bwe bwonna naye ng'ate tomwagadde nga ye bw'akwagadde. Laavu ebeeramu obulippo bungi nnyo. Kyekiri kyegambye nti eyawula abantu ku baŋŋanda zaabwe n'emikwano gyabwe. Laavu ebeeramu obulippo bungi nnyo. Oba nfuna laavu ebeeramu obulippo bungi nnyo ng'omuntu asobola okubeera awo n'agamba ne bannange kino kiri kitya gundi agize bw'atererere. Babeera bakaaba, mubeeramu okukaaba. Kitegeera mubeeramu okukaaba kungi nnyo 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 nnyo. Abantu oli alinza okwagala munne n'awulira nga waali afudde n'okufa. Naye maama laavu ebeereze tokyasobola girivaasinga. Continue with your love. Akakaseera weekali nze nabagamba obudde bwa buli kimu weebuli. Obudde bwa buli kintu bubaayo. Obudde obwa buli kintu bubaayo. Oba otegedde obudde obwa buli kintu bubaayo. Kasita obwewalawala mwanange mukwano gwange ekiseera kigenda kuyitako
otuuka okwagala okugwa mu mukwano nga bakutomeza butomeza. Bwe bowulira yayagalako ku gundi n'amufunyisa olubuto, oyo n'amusuulawo, yayagalako ku gundi n'amukuula. Kati oba otandika okuyandayanda, onoonya love at 40, onoonya love at 50, onoonya love at 60. Era batuuka ekisa ne beebuuza ddala omuntu ono ali biki? Omuntu ono ali biki? Kiki kyanoonya? We end up falling in love n'abantu abatali ba myaka gyaffe, naye nga tulina okikola. Osanga omusajja wa myaka 60 ali ku kawala ka myaka 2, almost kazzukulu ke oba kawala ke. Osanga omukazi myaka 4 ali ku mulenzi wa myaka 25 oba 18. Bo ne bagiyita love. Eyo eba tekyali love, buli omu aba alina kyanoonya ku munne. Akawala ka myaka 2 kye kanoonya ku musajja w'emyaka 60 kamunoonyako pepa, sente. N'omulenzi myaka 18 kyanoonya ku mukazi w'emyaka 4, 35 oba ki? Aba munoonyako ki? Sente. Eyo tebeera laavu. Eyo tebeera laavu. No. Laavu yeeno nga tukyali mu myaka gy'ekitiini. Twebbirira ku masomero, batusanze mu cubiki, cubiko zimaliza cubiko, bali mu cubiko. Batusanze mu bukoona. Oba ntegeera. Then omaliriza okusoma muli ku campus eyo, ofunye boyfriend wo bla bla n'ebirala. Eyo eba ekyali laavu kuba muli ku bantu be muli mu myaka gyegimu. But that age kasiteyitawo. Eyo age kasiteyitawo. Kyoba okola kyonna oba tokyali mu love. At least ekinene nnyo, the maximum omwagalwa gwe wandibadde obeera naye yandibadde mu myaka nga kale bw'aba akusinga ekinene nnyo myaka nga 8 ku 10 awo tewabeera wabi. 8 ku 10 awo tewabeera wabi. Oba nfuna. Bwokubeera TV neera.